Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekira likinga video kati olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala nga bwe lifaanana baliyita batya nzize n'ensonga yaffe eyo ey'okumanya eddagala olunaku olwaleero bayitidde eddagala liyitibwa Kayungamagumba Kayungamagumba simanyi wambadde mulimanyi Kayungamagumba oba Dduka Ekibabu lina amannya abiri lina erinnya eriyitibwa nti Dduka Ekibabu oba Kayungamagumba bw'etyo bwe lifaanana lyetegereze bulungi nnyo olirabe ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala njagadde ndibaleetere mulirabe mulitegeere mulimanye kugambye eriyitibwa Kayungamagumba oba Dduka Ekibabu bw'etyo bwe lifaanana lityo enkula gye likulamu likula nga libanga eriranda naye liba n'otukola tutini nnyo ebiseera ebisingira abantu bagamba nti teriba na bikoola abasinga bwe bagamba Dduka Ekibabu boogera nti taba na bikoola naye abeera n'otukoola nga tutini lwakuba otukoola otwo tutukeesa niba nga tugenda tuvaako ne zisigala nga zokka ez'ennyingo kyakulamu kirina ennyingo nga bw'olaba ennyingo z'ekikajjo nakyo bwe kyakula kigamba kyeyawulamu ne kiraga ennyingo kikula kiraga ennyingo nkugambye kiba n'otukoola nga tutini nnyo ate otukoola otwo tubeera wano waggulu nga we kibeera nga kikyali ddala kito gye kijjirayo olulimi kibeerako n'otukoola otutini ennyo nkugambye abasinga bakimanyi nga ekitaba na bikoola era bagamba kyo tekiba na bikoola abasinga kati ekintu ekyo kyolaba oba kibayita Dduka Ekibabu oba Kayungamagumba abasinga bakisimba ng'ebimuli ewaka bakisimba nnyo ku nnyumba ku shade bafuna ebisuwa ebyo ne bakisimba mu kisuwa ekyo kati ne kirandira ku payipu y'ennyumba bwe kityo abasinga babisimba bwe batyo ne mu nsi etali Uganda babikozesa nnyo okubisimba ku shade ku nnyumba ne kirandira ku nnyumba kuba kiba kirabisaako bulungi abasinga bwe batyo babikola abalala babisimba mu lusuku oba ebbali w'olusuku bwe batyo kati ekyo kyolaba eddagala eryo lyolaba lye bayita Dduka Ekibabu ddungi nnyo mu kujjanjaba mwabeera bamenyese ddungi nnyo era balikozesa nnyo abalitegeera naddala abali ebbali w'ekibuga balikozesa nnyo kuba ddungi mu kuyunga oyo abeera amenyese abeera anyuse kale mu mbeera eyo bw'etyo likola bulungi nnyo olikola otya olifuna bulungi nnyo n'osalamu ennyingo ezo osalamu ennyingo n'ozitegeka bulungi nnyo ennyingo ezo nga bw'olaba nkugambye kyakulamu ng'ekikajjo kati ennyingo ezo zogenda osalamu oba n'okutulamu kati ennyingo ezo bw'ozikutulamu zisuule mu kinu ekinu ndowooza okitegeera oba tolina kinu funa ewantu w'osobola ozisekulira kati ffe twogere ku kinu zisuule mu kinu ozisekulire ddala bulungi sooka olitegeke bulungi lisaleesalemu bupiisipiisi oba ennyingo ezo mwena osalira mu nnyingo n'osuula mu kino n'olisekulira ddala ne ligonda kati bwe ligonda lyanikeko ku musana omala oddyanikako bulungi n'olaba nti likaze ddamu olisekulire ddala oba olise oggyemu kye bayita ensaano kyonoza mukitegeera bulungi nnyo kugambye sooka olisekule nga bbisi omala oddisekula ne ligonda lyanike omala oddyanika n'olaba nti likaze bulungi ddamu olisekule oggyemu eyo gye bayita ensaano oba tugiyite pawuda oggyemu pawuda oyo naye nga eyitibwa ensaano mu Luganda oggyemu ensaano eyo bulungi nnyo omala ogifunamu funa omuzigo omuganda ofuna omuzigo omuganda gitabulemu gimikisinge mu muzigo omuganda ogwo bulungi nnyo omala ogitabula mu muzigo omuganda ng'olaba nti kiwedde bulungi tandika okusiiga awo owali obuvune owali obuzibu obwo oba owali obuvune obwo oba oyo amenyese tandika okugenda ng'osiiga mpolampola mu ngeri y'omuyunga mpolampola omusiigawo mpolampola omuzigo ogwo ng'otabuddemu Dduka Ekibabu ddungi nnyo liyitibwa Dduka Ekibabu ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala
tutunuulidde Dduka Ekibabu bw'atyo bwafaanana nga w'omulaba. Mulungi nnyo mukozesa, mulungi nnyo mujjanjabisa ku nsonga eyo gye mbagambye ey'omuntu amenyese. Eddagala eryo ddungi nnyo, lijjanjabira ddala bulungi. Nkugambye baliyita Dduka Ekibabu. Ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala tutunuulidde Dduka Ekibabu afaanana atya? Tumulabye bw'atyo bwafaanana. Nkugambye alina ennyingo eziringa ez'ekikajjo nga w'omulaba, mutunuulire bulungi nnyo. Tulabe ajjanjaba ki ebirala. Osobola omweyambisa otya okujjanjaba ebirala. Nja kuba bibabuulira mu maaso eyo, nja kuba nteekayo vidiyo endala mu maaso eyo. Tusooke tumulabe engeri gy'afaananamu. Tumulabye engeri gy'afaananamu. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.